and actually this girl is the most followed TikToker in East Africa. Angellah Summer. Angellah Summer Namubiru. Ayina ebintu bye yakola ku TikTok awo, surprisingly teyeyambula, tawemula, tayina kibi kyakola, naye alinga atunda akulaga ebintu mu Africa. Ayinza okukwata ng'olulagala n'agenda n'ateekako emmere n'agirira ku lulagala oba ku kintu ky'empummumpu, n'ayimba obuyimba obwedda obwaffe, n'agenda ku luzzi n'akimama, like n'alaga life in Africa nga bw'etambula, ekinu n'asekula oba emmere. You know, that is what she sells on her TikTok. And we're talking about, you know, she has been nominated and Bazita Awards. Bazita People's Choice. People's Choice Awards. So, for the love of what she's doing and supporting a fellow Ugandan, please, genda yo mugere mu voting award yagire takoze kabi ky'omwana. Kuli category mu abantu abamanyi. Naye on that note, ebintu bibiri. Ku following ya Angellah Summer Uganda eyakutaano. Amawanga amalala gebweru. Ekitegeeza following esinga siya wano. Actually kyemufuula ndowooza okubanga yasinga following. Naye era n'ekyokubiri ekimutunda nti atunda Uganda byetagaba. Atunda Uganda byetagaba. Kino kiddayo ono mwana ebeera example eri ba filmmakers abayiya content obalaba nga production zaabwe nnungi naye nga so zebatunda si zaffe ate bo bakizunguwaza ate nga tosatuuka ku mutindo guli nti bye batunda si bipya wadde nga bikoleddwa bulungi nti ensi eyagala okuzuula Uganda kyeki ekipya kuba Uganda tulina stories empya ensi zeyandyagadde okulaba obusiisira bwaffe obotegera naye ffe tuzunguwaza nnyo ne twhijacking emboozi ezitali zaffe ekyo vola ntujasanga nti film industry olabanga bw'otunula ku bifaananyi birabanga birungi obirabanga like kibakola kirungi naye n'ogamba lwaki ate abantu tebabamanyi because at the end of the day ffenna tukkiriza nti Uganda is now digital ne waki bwenku oba gwe alowooza nti oli popular movie maker lwaki bwenkuteekayo tebakulaba. Those are some of the big questions I mean okwebuuza back content creators. Okimanyi ne mbulamu obwa bulijjo bwenzija wano for example ku mu TV. Nenjagala okukola omuntu kye yali akoze and that person okay they inspire us to do better things. Picking the inspiration. Naye nenjagala fitting mu space ye. One, first of all you might not be like the other person. Oyinza obutatuukawo kwali. Kati then a market gy'olimu eri ku competition y'amaanyi. Naye weezuula n'ogamba kino hafi kye nsobola okukola abantu n'obaguze ekyo wadde wali inspired by the other person. Osobola okubeera mu space yo n'okubiramu. Nekirala waliwo omuwala kati oba naakamula naakaba videos ziringa 3. Mwana TikTok yafunye obuzibu kati okyagibikkulira mu bantu. Waliwo omuwala mulungi. By the way she's beautiful. Naye awemula. You can imagine. Oba akagenda ku page bwete abako n'ekigambo ekyobona. Wadde omanyeko bodi naawemula. Like nakala videos esatu naye ngaawemula. Kakati osobola okubeera popular n'owezaayo ba followers b'5,000 ab'omu Uganda. Naye kakati twogera ku kiki ekisobola okujjawo kiki ekisobola okufunamu ssente kiki ekisobola okwongerayo because now we don't know omwana alina ze NGOs alina biki byakola platforms zino zetufuna zirina kutwongerayo omanyi okwagala okubeera ow'amaanyi kirungi n'ofuna nga olina ba followers otukeeka video ne katambula but at the end of the day kiki kyofunamu kiki kyekisobola okwongerako. You have the numbers for what? Chichesobola okugattako. So TikTok weeri the good thing about TikTok nti kati n'omuntu owa bulijjo asobola okufuuka star. Facebook olina okubanga olina kyowa abantu. Kyova nti ne ba TikTokers abafuusa abamanyi ku Facebook baamala kukikuba eri. Not every TikToker nti asobola okuba ne page ey'amaanyi ku Facebook. So naye ate ku TikTok osobola okufuukirayo ow'amaanyi. Naye kiki kyowa abantu bw'omala okiba abantu kikuyambye kitya. So nze ndo kirungi ekyenjawulo kyakola kale twadusiza dda then nze kyensaba I don't know how the government can chip in neyambako ne regulating because TikTok eriko n'abaana bato nakalabako Liz mwana uncle wange yakatula senior 6 okay being into the mukulu yandabanga omwana omuto tosobola mugana she has a smartphone naye content yali ku TikTok muchafu nnyo government eyo naffe bannaye abantu anti bonna omanyi that is why a family erina okubeeramu
either a father oba wano ku masengere tulina management etufuga because buli omu tagenda kwefuga mawanga magatte TikTok buli omu ajja n'ebibye buli omu ne gye yakulya ne gye yasomera naye tulina okubeerawo na regulating obscenity obuseegu bususse ku app ya TikTok nze kale kyobola ndowooza TikTok ngitekako video ne siraba na comments nengenda nenkola ebyange nempulya sagala yadde ogitunulako nze nebeera ku Instagram na Snapchat kulwa let me tell you Snapchat eyo giraba naye teyina regulating teyinaako nti woyisaako kino oba nudity oba ki mbu bagenda ku blockinga but I think the type of people abali ku Snapchat banjawulo nnyo n'abali ku TikTok era kulwokubanga abantu abali ku Snapchat kale nkozesa olulimi lwe munagamba banjereze balinga abasoma mukko abaana gye bali era osobola omutunira n'ogamba ono kukyakoze yeerenga n'okimanya but somehow it is not as too much abaana be tebagenda kuva eri oli atandika owemulira kulinga akola video wamulema tasobolayo era bagamba ano wakulemye yeyo TikTok naye webanga mugikozeseza bulungi abagikozeseza obulungi webali abagikozeseza obulungi webali abagifunyeemu kale nga tuvuddewo kyoze nibekita kyebaka wanjise aliwa omtosara aliwa omtosara aliwa omtosara agenze kulonda miyembe. Many people following you? Right now I have 5.6 million followers. Era nga nze nsinga mu East Africa. So you are the #1 TikToker in East Africa? In East Africa. 5 million people following you. I'm promoting Africa. I'm promoting Uganda. Zimbabwe region nayo banyinako basatu. Pastor, tuli live bagenda ku following. Bande mu following people following you. Right. Kale yo Angellah Summer muwagire award agirete nze kyemwagalako kyokka nti the beauty of promoting you omanya abantu mubuukira nnyo banaye bagenda ne bamuvumawo nabiseke naye oli kaddugavu nnyo n'afeka mubuukira nnyo kale chosen Becky kakati waliwo ekifaananyi kyatambula nga